ab'ekikulu etusanyusa nnyo okubeera wano Hon Hillary Kiyaga Dr. Hilderman nga ntiikirira bannamawokota. Tusanyuse nnyo okujjako wano okulaba bwe muwangaala olw'okuba tetulina budde buli we tutuuka tujja okubajjukiza tebinnaba kuggwa tebinnakola ki naye ate mmwe abaatulonda olumu mutulaba nga ffe abaabimala yensonga lwaki tujja gye muli okubategeeza nti tuyita mu bugubi even okusinga obwo obugubi bwe mwatulondera naye tuzze olwaleero tuconnectinga esimbwa nammwe mutegere nti simbwa tali eyo nti ali mpukulya Rolex wabula ayita mu bugubi ffe tuli wano yefe abatekweka yefe abaagala okumaamulako gavumenti ya President Museveni kiro misana nazuula nolwekyo omulimu ogwo temugutwala nti mwangu simbwa ono mumulaba wano abadde azina naye ffe tuvaayo waka nga tusiibudde naye tetusiibula ku lwaffe ffekka wabula tusiibula ku lwammwe kubanga ensi eno tulina ogirwanirira bwe watabeeyo bagirwanirira tewali ajja gikola ki n'ebuzibu ki bwe tusanga simbwa abaana ba Ssaabasajja tulina ensobi ze tukola mumpulirize bulungi Buganda ffe tusinga okubanga tusindika ababaka gye tubasindika ate ne twagala era ne ku street kwe tubeera babeere nga babeera okwo all the time simba nga mumulaba muno mu kikube Monday paka Sunday ffe baganda baffe bwe tukiika nabo ab'engulu bwe bakulaba mu constituency ku lunaku ng'olina kubeera mu parliament ekyo kyokka kikuggisaayo ne bagamba gwe gye twakutuma tomanyiyo naye simbwa twagala kubeera nga waliwo aziika simbwa tetukyamulaba mu kuziika simbwa tetukyamulaba mu kino naye nga amateeka amabi bagateesa ssaawa 8 paka obudde gye bugendera simbwa bw'ataaba eyo amateeka amabi kati nga bemuwulira simanye emmwanyi bagiwaddeyo bijja kuyita bijja bikoseggwa omuntu wa bulijjo mumpuliriza n'olwekyo omubaka waffe tuleme muteekako pressure olwaleero yayise leader waffe of opposition atukoze bulungi otulambika omukulembeze yali badde atya tuleme kubeera ngaabo ababakiikiridde nga tebatuusa bubaka bwammwe olw'okuba bali mu kuziika ate abatagenda kudda kulwanirira ggwanga lyammwe saawa eno tuli mu parish model baali bateesa nga bamanyi parish model eribaawo okimanyi Buganda ffe tusinga emiruka emitono naye ebyo ebintu byonna baali babipulaninga ng'ababaka bwe mwali musindisa ebiseera ebyo bali mu kuziika tetugambe nti okuziika kubi naye simbwa bwe mumulaba ng'ali mu constituency mu nnaku z'okuteesa mu parliament mumukwata omusango mumugambe simbwa amateeka bagayisa oli wano okola ki ekirala kisembayo bannange tebatusasula sente nyingi nnyo leero tusiibye ne simbwa ono akoze emirimu gya gavumenti okuva wali omutunula simbwa talina gula ambulance musasula omusolo gavumenti erina okukola ki okugula ambulance naye simbwa essente ze bamuwa tenagulamu ambulance simbwa talina kuzimba malwaliro ago olw'okugaza okugulawo buvunaanyizibwa bwa President Museveni kubanga mumuwa omusolo akole ekyo naye byonna bina tubimutisse ono simbwa alabika olunaku aspendinga miliyoni namba Museveni bwaba amuwa miliyoni 3 nga buli lunaku aspendinga miliyoni namba ku weekend naspendinga 5 omusajja yali businessman agenda kubba oba atuveemu agenda ateyeegatte ku bannakyemalira kuba bo balina nyingi ez'obwereere simbwa twagala asigaze ng'alwanyisa Museveni naye bwe munaamuteekako pressure olw'okuba ayagala ssente okubasanyusa ajja kubba waka agende wa Museveni naki people power ayagala ennyo mighty and to make
Kiyaga Hillary Dr. Hilderman Ndikola Nsimbi omubaka wa Mawokota North mwebale kuwagira Simba mwebale kulonda Simbwa ebirungi biri mu maaso twongere okukuma omubaka wa Fenachi Ssaabasajja Kabaka management ya